kati bamaama ffe mu busiraamu ne bataata twabya luki lumbe wadde ebbaluwa esomeddwa mu muzikiti nga nagisomye ekyamaani era wabanga kyamaani musanyufu nakyo kitegeeza si musiraamu wabanga ne imaamu naye akyegasseeko bonna bakaafuwadde kubanga ekikolwa ky'okwabya olumbe eyandibadde asooka kivumirira yandibadde imaamu n'abagoberezi be bonna makasi kati imaamu yafuna challenge y'abasiraamu bakulembera butava ku lumbe era aleeta abawalimu abanaasomesa ekyo kubanga kyeyagala kwejjako musango wani wa Allah kayate osanga imaamu nga yakulembera ebikolwa ebyokwabya olumbe ebyokumala abalongo ebyokuziza nga n'okuleeta seeka asomese ku bikyamu ebitayagala era abo baimaamu webali mu umma eno nga tebaagala mazima kujjako Allah basaasidde nga newojja ku Friday akuze ebbali mu kasengeke oba mu kaluumu koba mu office naga ogenda asomesa ku kimuwalimu yakusomesa ku shiriku mayese imaamu abantu bashiriku wallahi nabadde mu bende nina bontegwa nakaima ngamba Allahu akbar juma nja kusomesa ku shiriku wallahi sheikh nakutunulira nga no ngabula kukubaluyi nakwa mwisi kwa chobuwalimu agamba kale mbiwulidde byonna osobola okyusa musomo banedda awaye sheikh ate kati nkyusente akadde kaweddeyo nanti ogenda tuula wansi nkusaazi imaamu nsobola akadde kasita kakyaliwo n'ogatta n'opanga eswala ebyo bisanyusa abashiriku ebyo somesa ku swala obulungi bwayo kugisalira mu jjama nga ne imaamu gwogenda osomesako obulungi bw'okusalira mu jjama ekyo yagivaako alinda jjuma yokka bwetaba jjuma wemusanze wonna nga alinawo ensonga emuleese wagisalira kaakati oyo imaamu aziza seeke ebbali n'amugaana osomesa ku shiriki imaamu musiraamu naamu oyo banoonya abakafiri ku kyalo nga tunagenda ku pasita alina kyakiwalisookera kwono ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amatenda malungi amajjuvu agatali mbukendeevu tugatina ne Allah jalla jalalu Allah wafuwe ekisa eyatutonda n'ateeka muno mu nsi nga tewaliwo yamuwa kirowoozo ekyo wabulayi Allah jalla jalaluhu kwali kusalawo kwe ne tubeerawo ne tumwebaza Allah ffe baani abali mu bulamu buno obwensi kunyumira abantu bangi era abantu bangi tebaagala kubuvaamu bakola byonna ekisoboka artist asigadde atya mu dunia ate ekitasoboka kuba ate nannyini bwo yamala ossalawo ti kullu nafsin dha'iqatul maut buli ayitibwa muntu agenda kufa buli mwoyo gulina okukomba kufa teeza nti tojjawo obujulizi obulaga nti omuntu ne waakola ki ekyetaagisa osigala mu nsi wallahi tekisoboka kullu man alaiha fan buli kyonna ekiri ku nsi kyakusaanawo buli kyonna ekiri ku nsi kyakusaanawo ekyo nno kitegeeza nti obulamu bwensi tebukwemazaamu n'okola ebikolobero byonna ng'olowooza nti ogenda sigalako singa kyali sigala nti duniya egenda sigalako ekitonde wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi teyandifudde
oyo yandibadde agwanira osigala ku nsi olw'obulungi bwe, naye oba oliawo olaba ye yayingira ettaka ate nze ate ggwe ffenna tugenda. So yasalawo Allah nze naawe tubeere mu duniya, era ekyo tukimwebaliza Allah ow'ekisa. Naye tolowooza nti mu nsi yakuteekamu kulya nakwebaka nakukola mirimu gyo. Wallahi alina ensonga lwaki yakuteeka mu nsi, era nga singa onaategeera ensonga eyo lwaki oli ku nsi, kigenda kuyambako okuteekateeka gy'olaga. Naye olwotategeera lwaki oli mu nsi, kiba kizibu okuteekateeka gy'olaga. Kati kitegeeza nti ensonga ssemasonga lwaki nze naawe n'amajjini tuli mu duniya, liibadati llahi wahda. Nze nno kanjikubbireko kusinza Allah ng'ali omu. Wallahi teri nsonga ndala. Ate okuwasa ebyo bijja luvannyuma ebyo. Tolowooza nti okuwasa kigenda kuyingiza ejja nange ofudde ofuuwa emmindi. Tesonyiwa taata? Kuba naye muzifuuwa. Mufuuwa emmindi abasajja. Nadde nva ekasawo eyo mu ddalasa namanoga lunaku lwajjo. Nyingira kalagi ndi mu takisi. Musajja n'ayingiza emmotoka mu luguudo bw'ati agende ng'akutte emmindi. Avuga sebo waafuuwamu. Neŋŋamba Allahu akbar. Sebo nga anyoola wali ngeno waafuuwamu. Yabadde ya mutwe gumu. Yabadde ya gumu. Yabadde yesatu gy'ofamu ekamada. Yabadde agutya. Eyo levo tewagivaako dda. Kati kuyembeka. Maama muli kuyembeka kati. Ebyo sibyagala mu ddalasa eno. Njagala mpulirize nti kati yesatu yeena ebyatawali ebyo toddamu kyogera wano. Wabanga tewali nsaba Allah banyweze. Naye nga nkakasa nti emmindi gy'okumu gifuwe kufaanana. Era ogenda otwala munnannyiniyo nga kati eyo ne gyatandikidde agende ku musomo, anti gwegwo gwennyini ogw'emmindi oza naye omulala. Ogwo gwennyini gwe gundeese okuva eri nenjesi nagizigo seeta. Kati gwe ngusomesa zaka gwe omusiri kwatola zaka ngozako jagaza ki omufi w'emmindi omusomesa hijja asomesa ku hijja ejo jagaza ki mumajamanga funi kola hijja twafu kigwe yabashiriku gwe utageza twafu ki najja Safa ne Marwa oba gwe kuki obyagaza ki gwe Safa ne Marwa gwalogo musajja ojaga Safa ne Marwa ojagaza ki gujiveke yabajina tawhidi Safa ne Marwa gwojagaza ki gwonna kuterera mu layini nzikiriza wonna ava ku shiriki olukatukununye Safa ne Marwa tyoduka Safa nani olongo oteredde otegedde ekyakutondesa n'ebintu by'okuddawo nga weekalakasa muno emisombali na gimu egyo golwaki tuwame kale gye watuwadde we tumala gwe jangu ogisomese kasanze mmaliriza n'asemeyo n'amala nga gwe nawo batuuza nti istawu salaamu alaikum bannange obukulu bwa zaka bannange love yagala nnyo mukazi wo ejo omushiriku gimunyumira bana omusajja asomeseza omukwano Allah gwe omukwano gwagaza ki omushiriku balina kusomesa ogwani omukwano buli omwagumanyi gwakuterawo omukazi mu luumu emu okumala ewiiki toyige mukwano egera ogwako nga yaka omukwano tegufudde mukwano gulese ate mukwano lesi ng'oyise nawo kati so omukwano gutegerekeka era gwe tosobola kugulemererwa naye ekiyitibwa obushiriku obwakulemerako buki buli kaseera n'opikamu si kujjako abasomesa enzikiriza teri kutawa paka nga Allah ajjemu omwoyo nga nti kati Sharifu jangu kwe kusirika kwange saba Allah ateekewo amakubo gonna aganaatusigaza mu kwogera amazima ebiyinza okubanga bitwekiikamu awo bitujjeko Allah biteeke ebbali bwe tuva kugana amazima twogere mazima ki kale mwagala mazima ki mazima ki gemwagala teri mazima gasinga muntu kugamba nti kino na kino bwekikola ofuluma obusiraamu kati ekiri tuli ku nsi lwa nsonga tetuliko lwa muzannyo twajja kuno kusinzaani kusinza Allah yenna yava ku ekyo ekyokusinza Allah bwe kakasa bukakasa nti wava ku kikolo ekyakutondesa era wensabira wano bamaama ne bataata bali wano Tereeza Enzikirizayo mu Allahu tabaraka wa taala mumuli okuwona tulaba nti oli seetanazigo olabanga eyeekwese Allah akulaba era akumanyi bulungi nti wano olina irizi mu kiwato kyokka ate weekaza ne bane abasiraamu mwekaza ani alina irizi wano wanika omukono tofaayo tuli muzikiti ng'olina ku irizi
Abali wano muzese waka tebalina mimanyi muzerabiddeyo. Okay. Nedda Allah alaba. Allah yakola ki? Aga nti tebalina naye nga hakka nawo kimanyi. Kati njijjeyo wemba nayo ne lwaki yeyogeza ebigambo ebyo. Naam, twagala kimu kugijjayo tugisomereko ogizeeyo. Kyekyokka ozeeyo ekintu kyo. Ozeeyo ekintu kyo. Kati olaba yirizi weekuswaza. Bwotyo bw'oteekedde okuddayo weekube mutima ojja yirizi mu kiwatu. Ate Allah yawukana agina mu kiwatu kati neweeri ekankana. Musajja ategedde atya. Allahu akbar. Katoteredde yagala fuluma ate sikulaba ng'ofuluma. Kwa kabonero akalaga nti we yagenze kijjamu. Kati terera buterezi wano tugende mpola mpola inshallah. Wona agenda nga tugenze mu kulya awo ojja okweterereza ojje muki? Tetugeza ne tusaala asiri ng'olina yirizi. Okujjako ng'onoonya ate kituvaamu. Kuba Allah n'akutulaga nti osadde ogirina tofaayo. Kati agenda kola kigwerinda. Gwerinda gwe gisaale ng'ogirina. Tusadde dhuuli weekalaga Allahu akbar. Ero gimaze n'otula ne salamu assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kalowooza muno zuuli ntuufu. Era gwe olowoozayo Allah agikkiriza, wallahi tagikiriza. Tagikiriza. Gwe bakkiriza eswala y'omuntu asiba yirizi nga Allah agitwalawo. Eyo osigala nayo mu kiwato. Ne swala ne mweripa yirizi ne swala kandi kati gwe agenda ogyesasula. Ani agenda kukwepera mu yirizi? Tosobola kusaala ng'osiba yirizi n'ogaa nti swala ntuufu. Kalla wallahi nebeera wuzu. Nebeera wuzu. Odoononedde amazzi okuva nga oluwazze. Tulina amazzi matono, weetale emmanju tovaayo, olengeza akatogo kaffe n'akaceere, w'okabalabala. Bwe eyo emmere y'abanatawhidi. Tekuliko y'abashiriku. Kale tusobola okukwatibwamu ekisa kuba enjala ekuluma osiiwuse tujja kuwako akatogo. Akaceere apaana, katogo. Gwe kwatirawo inshallah. Kwati omuceere ogwagaza kigwe. Eyo mpeke yaffe. Ojja gisanga eri mu masabo gammwe mugende mulepirawo weeyo. Ono omalaga mulya. Kati ebyo nabyo mbyogera lwaki? Kukuleeta okusika ebirowoozo nti omusajja mu kutabuka kwe ayagala yirize eve mu kiki? Kati oba toli mu kiwato eri mukaana bubuno muze nabo kayite Juma jangu wano. Jangu. Ani yakuteekamu oguntu ogwo? Mama si yegwe olina amagezi. Kale gumpe wano. Juma gujjemu kubanga gwe kennyini gw'oli mushiriku ye Juma talina buzibu gwe kizibu. Okujjako nga Juma naye akuze myaka 2 ozunga ne yirizo ina amagezi senior 4 CP7 senior 3 gwate ngo bamawaya munenge mami yangamba bwe bulamu laba zolo obulamu era muyirizi anangala gwate ne mamonga mwatu salamagana na madda kayo kiryawo no kyawunga nyina obwongo bwe n'obwa mama iziko to 0 ate balaba nti bategeera omushiriku akimanya ategeera nnyo ate wallahi gyokoma okumanya nti otegeera nnyo ate wavaako nnyo. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. Allah agamba nti omuntu yenna asiba yirizi omufuyi w'emmindi. Salamu alaikum. Allah agamba nti omuntu yenna afuwa emmindi asiba yirizi oyo agatta ku Allah ebintu ebiki? فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. Abanga wolaba omuntu agudde okuva mu ggulu eri mu bbanga agwa aba atuuka wakati awo fatakhtafuhu ttayru ennyonyi nejjeemusekulira mu bbanga awo awo tahawe bihi rrihu fi makanin sahiqi oba empewo nejjeemukuŋŋunsa neemusuula mu kifo ekyewala ennyo abadde ogweseeta nazigo najja gweye soroti wansi mu kyalo kyatamanyi agenda okudda engulu bwati nga nejja tamanyiyo balaba bampimpi balina amannya amawanvu tabategeera kaba nendiwa kati ya mushiriku yalowooza nti ali kumpi nnyo n'amagezi ge naye ali ki? وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Yenna agatta ku Allah ebintu ebirala abeera abuze olubula olwawa. Katulaba nti abakyala salamu alaikum.
olaba nti okuloga omusajja kuno okojja omulogalogamu mukulaba ye kwakati okedde n'omuloga namwawo ku caayi awo omusizaamu eggaali ku caayi awo nze ekimanyi bino byenjogera nkutteyo nsaba Allah ajulire wemba sinnakwasayo amundeetere inshallah Allah agamba wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun, abasinga obungi tebakkiriza Allah wabula bamukkiriza ne basigaza ebyabwe. Kitegeeza Allah ategeeza nti abasinga obungi bajja muzikiti era ngolaba nti baki basiraamu, ne Allah agamba ekituufu abasinga mu bo bashiriku si baki. Tulaba tuli bano tuli bangi hakka mulimu abashiriku okujja ku nga Allah asaside buki busasizi. Era gwe tunuli omuntu kati anyiga gwe mubuzo nyiga ki? Gwe mubuzo nyiga ki? Atuwe ensonga omunga kati mazaituni kye kikunyiza ku ebiseka byayogedde. Twakengera gwe mubuza munne kati juma kiki ekikusongowaza. Staff gikwesimbe simbe nwanga yagala okulumba omuwalimu amuneda katumuzika aya zino bbiri. Yagamba Allah wa ya'buduna min dunillah wali ababye nyimbe wa ya'buduna min dunillah wali abachafu wemindi wa ya'buduna min dunillah wali abakyagenda masabo wali abakyalina ebigali wansi w'ekitanda wali abakyalina kesi za lubaale. Allah agamba wa ya'buduna min dunillah ma lam yunazzilu bihi sultana, naye nga bye basinze ebitalinze Allah waabwe tebafunangako bujulizi bwonna nga bubalagira okubanga babisinza. Yenna musajja wa mali wano ngwena wale kirimu akati k'emikisa. Salamu alaikum. Owafunayo ku aye kulaga nti agala sente funa akato kateke mu waleti. Sekani yakuwa obujulizi. Tuyambagane tuli mu kutuba. Waliyo? Kale waleti giteeke wano. Allah gati wa ya'buduna min dunillah wali abasinze ebitalyani ma lam yunazzilu bihi sultana, naye nga tebalina bujulizi ku byo nti birina okola ki okusunzibwa. Wama laysa lahum bi'ilm wama laysa lahum bihi ilm, era nga tebalina yirimu ku byo nti oba birina okukola ki okusinza. Tebalina ilimu nti kino kyensinza kiteekeddwa okukola ki okusinzibwa. Wama lidhalimina min nasir, naye abalyazaamaanya tebalinaawo mutaasa yenna agenda kubataasa. Allah mu aidako n'agamba tabaraka wa ta'ala nga annyonnyola ebifa ku bantu abagatta ku Allah jalla jalaalu mu suratul hajj ebadde aya 7. Allah jalla jalaalu n'agenda maaso nga annyonnyola abashiriku ababeera mu darusu ababeera mu muzikiti naye nga bagamba nti tibasiraamu, era nga bagamba nti n'omubaka ye nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ne boogera ku Allah jalla jalaaluhu bakyuka face nti Allah yekka yakola atya yasinzibwa. Bavaako ne babeeranga abaagala okulumba oyo ali okubisomesa bamugajambule bamuggyeko kyonna ekitagisa okuba nga gibwa akatisiti baweweere nga bba abantu. Yagamba Allah ayiddako suratul hajj, kanjisome enazikosera temwinayo baafizu be mwakwasa ku Qur'ani oba mbatola kuyiga bya buwangwa na nnono. Sekanjala omwana ono abeere nga ayiga osiba abalongo ayiga osiba baki abalongo. Kakati n'olaba mazaituni nga amagezi ge gamubulako dda, omwana asiba abalongo agenda kubatunda wa? Wakitiibwa Allah agamba wa idha tutila alaihim ayatuna bayinati, wabeeranga bamaze okubannyonnyola obubonero bwaffe obweyolefu, bamaze okubasomesa babasomedde amateeka gaffe agali kiriya nga galabikako nti gano gavudde mu Qur'ani yani ya Allah. Allah agamba jalla jalaaluhu ta'arifu fi wujuhi alladhina kafaru almunkar, ogenda okulabanga ebyenyi by'abashiriku ebyabakafiri nga basunguwadde
batandise okubanga bamera emitaafu from nowhere naye nga gwolaba oyo mukkufu twandigambye nti njala. Kati Allah agamba okusiba emitaafu n'okunyiga kivaawa singa amateeka ga Allah gaba kagoze eki gasomeddwa temuddeyo kufuuwa mmindi. Nabbi yagaana okusiba irizi, Allah yagaana okusamira. Wabiwulira ebyo muli asunguwala toddeyo kuloga musajja. Kati abasajja basoboka nga tobaloze ennaku zino, ennaku ziri tebasobokanga. Lwaki mwaba temukyasobokamu ab'ennaku zino? Banange musoboke, muleke bali nga tebaddamu kubaloga, musoboke inshallah. Kuba bagamba muno temusoboka, musoboke. Oba oli banava ku mmindi n'obudagala naye kati nawaawa bulina ne mudaasa ayagala kubalirayo agende bali ku kiyungu bane ey'omwami wange bagimpe gwe wante twawula sowaani tulira mu jama era afuna katabanike gwe sura jangu twalire kitaawo kuba alusa alina nnyingi alikuva kumanya tomufaako byalusa n'omuteeramu akantu ne mudalusu n'omuteerayo inshallah kubanga musozi yagamba ne ku musanvu akalye. Kati Allah agamba oyogera ku ebyo nogate mudde okuloga basajja nga mulimu naalongaloga omusajja. Allah agamba jalla jalaaluhu ogenda okulaba ng'ekyenyi yabikola bitya bisunguwala. Tunulira sunguwadde nti Allah weyogerako wano agamba Allah jalla jalaaluhu yakaduna yastona billadhina yatiruna alaihim ayatina. Nanti oyo sabani asunguwadde kati kyazzaako muli awulira yakaduna yastuna billadhina yatiruna alaihim ayatina. Waali ayagala kuyimuka agenda abatulo omuwalimu ayogera amazima, ayagala kuyimuka mu batulo oluyine gwe musomo ogoze nagwo. Allah agamba kati waali tateredde mama asifa agamba singa sibadde mukyala nsinga namuyisiza mudde oluyi nedda jangu kamu inshallah jangu munange oba nange nakuleka kyekimu. Qul afa unabbiukum bisharri min dhalikum. Allah agamba nti owange Muhammad bagambe mbabuulire ekisinga okubanga feesi zaabwe zikyuse, mbabuulire ekisinga okwetamwa amateeka ga Allah amakulu yeetamiddwa aya. Muhammad babuuze mbabuulire ekisinga ekyo ng'ate kyo kinene ku kino kyali okukola ekyokwetamwa amateeka g'ekitiibwa Allah. Allah agamba nti annaaru wa'adaha Allahu alladhina kafaru wa bi'sal masir. Gwe muliro Allah gwe yateekerateekera bamufuuwa mmindi bamusiba irizi bano bandoga mpombo basenga najjuka salamu aleikum mubale kuloga mpombo barakallahu fikum jazakumullah. Allah wekitiibwa nsaba battenga abalungamizza basenga mbalaba mulimu abakola dda ku bwasenga bo temunnaba naye ngobawolereza nnyo ngobawolereza nnyo munatiisa abantu benazigeseeta. Oho nze kangende mu maaso abali awo nga mwakola ku bwasenga Allah abalaba mwaloga empombo ddayo okole tawuba tonnasiramuka. Bw'oba okimanyi nti wali olunze ku luwombo ndoza kati wenjogera ekigambo ekyo senga gikona ku yalunga oluwombo ne bannanga Allah tusonyiwe gafuru rahim kifu kyo twalulunga naye twali tetumanyi. Naam Allah musonyi ko wali tokola otya wali tomanyi kati kola tauba obutaddeyo kulunga luki kulunga luwombo ebbanga lyonna abaana bonna abagenda okuddamu okufumbirwa ng'ate empombo z'ofumba za busiraamu. Kati wano Allah agamba nti omuliro gwateekeddeteekedde abashiriku n'abakafiiri gwe gusinga banaabeetamwa aya z'owekitiibwa Allah nga zisomebwa. Baganda bange abalungi ne bamaama tumusinze Allah ng'ali atya ng'ali omu. Ensonga yange eddako salaamu alaikum. Yenno nga saagala baleekaana mu ddalusu nga nsomesa wadde okubaako n'okusumagira kunna ye ng'otandika otya osumagira nga nsomesa ng'ogyeewa amaanyi ago nga apatite ogigyeewa nze nga ndi mu maaso go oba ondabamu just duplicate nga sinza oli gino ng'ofuna otya molaalo ezinga amaaso n'owebaka olayi mutereere. Kakati ensonga eri mu ddiiro y'abalongo mu busiraamu ffe batuvunaanizibwako ki? Ye ate mu Buganda abalongo abo empisa yaabwe eyimiridde etya? Kati ffe omutwe gwe tugamba nti n'abalongo Allah yakola ki? Yabagaba gwe mulamwa gwaffe. N'abaana babiri abo Allah yakola ki? Kubanga tugenzo kizuulanga abaana ababiri
tebalese nabawalimu ku bituuti. Ogwo omukolo ogubeerawo waabazza okubasaaza jjuma ku wiikendi naye amanyi gy'alaga agenda mu balongo. Si imaamu si watwale si baqaabu abamu babeera mu mikolo egyo. Naye abaffe balamulwa batya? Kye bagenzeeko mukolo ku mikolo gy'obusiraamu tusobola okubakwata naye ng'ate tubakadde mu nsobi nga bali ku mukolo nabbi gwe yakola atya? Gwe yakubiriza. Tuyinza okubogerako naye nga ffe abakyamu nga bali ku mukolo Allah gwe yogerako mu Suratu Bakara kubanga mpanvu. Agenda mu Suratu Bakara. Genda mu Suratu Bakara. Kale ngenda gitandikira wanayo mpanvu. Yaka ya mweri n'okita. Genda mu Sahih Muslim. Sahih Muslim yakhe waliyo kijama. Hadisi egamba nti genda mala abalongo. Kati mujja katwako. Kati tegeeza nti tufune obujulizi obukwata ba imaamu abo genda mu balongo nti imaamu kuwagenze mu balongo wakafuwadde. Wadde ng'ebbaluwa zisomwa ku mizikiti nga zibayita mukolo gwa kumala balongo ola musomerwa bbaluwa za lumbe mwena ne muwuninkirira nga chairman agisoma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abasiraamu temugenda, abakyala musirikirire ebbaluwa bana enkulu nnyo. Chairman enkulu yawa bana enkulu nnyo ennyumba y'omugenzi Alhaji Juma Sekitoleko agalamidde Nakoosi. Babayita okubaawo ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omwenda mu kwabya olumbe lwa maama waabwe mu bracket okusoma eddua. Basiraamu kakulu nyaako okusoma ki? Eddua. Babagaye mwenna mubeere eyo era okubaawo kwamwe kujja kuweesa omukolo gwe kiki? Ab'enju eyo okumanya ebisingawo kubirako wano Kyansanku ne Musingula. Ebbaluwa ekoze eki? Kyetwagaddemu okwabya olumbe. Gwani yagamba nti omusiraamu ayabya olumbe? Ekyo osoma mu aya ki? Kigambo okwabya ky'otannaba kutegeera oba? Kubanga okwabya olumbe oba otegeeza ogenda kwabya Allah eyasalwa. Kati tegeeza nti omuntu yenna aba yeetabye mu kikolwa ky'okwabya olumbe abeera amaze okukaafuwala kubanga awakanyiza nti Allah si yatta. Ate nga mu tawhidu rububiya okwawula Allah mu bikolwa bye tumwawula n'ekikulu ekigamba nti at-tadbir ye mukyusakyusa w'embeera nga mu kukyusakyusa embeera yatta yawa obuki. Kati gweomugamba tugenda nazigo seeta ennaku z'omwezi nga 3 okwabya olumbe lwa maama waffe Nakigudde Zaituni mubeera mugamba tugenda kwabya eyatta maama nga yani tukomyewo amagezi amazaala amasomi galemye okukozesebwa. Musobola okwabya Allah wange? Kisoboka? Nedda kisoboka kubanga era muzaabya. Ekibuuzo bukyanga mwabya ekyo ekyatta Ssenga Nakigudde mu 2004 muze mulwabya muze muzaabya 26 27 2015 abaffe ekibuuzo mwali mustopinza okufa mu famire yammwe wangi? Mutandisa okunyiiga nange lontandisa okukyankalana bukyanga mutandika okuzaabya mwali mustopinza okufa mu famire mukunkumuka buki? Ekibuuzo ekirala wembanga ddala olumbe mulwabya kitegeeza nti ensi yonna kale famire muyinza okuba nga muze mufa eno ebweru wasigadde famire zo temuli bafa. Ogamba tugenda kwabya ekyatta maama kitegeeza nti ogenda kwabya n'ekita Abachina n'ekita Abajapani n'ekita Abanyankole n'ekita Abageso. Ogenda kola ki? Gw'omuganda osobola okwabya Allah wangi? Kati nekitegeeza nti buli yenna akoze omukolo ogwo gwetabamu ava mu busiraamu. Bino wammanga abakyala muwata amatoke g'okwabya olumbe oba okaafuwadde wakawaata enkota mmeka? Ezo tozibala kubanga osirikirire. Kati obala tompa ansa. Muwewe emikyere amayinja mangi mugameketerawo mwaki mugajjamu fumbirawo mumwagala kakyera akanyirivu mmwe kubanga mwawakanyadde omutonzi muli banagisifu muli bakyafu.
innamal mushrikuna najasu, buli yenna yabya olumbe mukyafu. Iseeka tolimbye nga tunyirira omushiriku anyirira ngoza Allah ategeza bukyafu ki? Nzikiriza ndozoba n'ekisolo ekisinga okubanga kyafu nga kikusinga obuyonjo munzikirizayo. Toleta kisolo njo ngambye kisolo. Kakitegeeza nti omuntu yenna aba yatabye mu kwabya olumbe asobola okuba nga asinzidde Kampala n'asindika emitwalo egi kisobodde naye ku lw'obukulu bw'ensonga mu lwabye Sabani n'atajja. Oyo Kampala gyasigadde ekireka ayabiza olumbe naamu era akafuwadde kati ate abali ku ground. Sabani musomba amazzi gwe Juma yasayasa enku abo nabo nawe boogerako abo bali mu kikutiya kya Bukafu. Seeka tubaite tumanyi naamu yo shariye balamuda okwanga mukafuwadde kakati olw'obutamanyabwa mu mbaddemu kati chance mukyali baki balamu kati mukole tauba musonyi yani Allah. Okufa kwafudde liyabiruwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yagala kubagezesa mummwe ani anaava ku mmindi nga mama we Allah mututti nennyoko Allah yamutwalanga mufi wa mmindi tuwafuna mu kyakuyiga wasikira nsikire nawe ogifuuwa. Ayi goli mufuyi mulungi kwati wakavade ku level mama giyafira kati kuye mitwe ena mama yafayo ebiri kali kuyeji uli kuyena. Liyabiruwakum ayyukum ahsanu amala. Ani analongosanga ntute kitammwe afudde alina kesi ya lubaali afudde alina ebigali wansi w'ekitanda afudde asamira mumu abaana mugenda kuva mu taata byabadde akola munoonye eddiini entuufu osanga abaana nga ate be basikira ebya kitaabwe nga Jamiru musamize kungwe ngaka atoli omwana ajjanjaba nnyo okusinga taata we empewo zamusiima empewo zakusiima kale ne jahannama yakusiima. Dhalika jazaohum jahannam bima kafaru. Allah agamba nti empeera yaabwe gwe muliro jahannama kwe bye bawakanya jahannama yagenda okukola ki? Okubamalira. Kati bamaama ffe mu Busiraamu ne bataata twabya luki? Lumbe wadde ng'ebbaluwa esomeddwa mu muzikiti nga nagisomye ekyamaani era wabanga kyamaani musanyufu nakyo kitegeeza si Musiraamu. Wabanga ne imaamu naye akyegasseeko bonna bakaafuwadde kubanga ekikolwa ky'okwabya olumbe eyandibadde asooka kivumirira yandibadde imaamu n'abagoberezi be bonna makasi. Kati imaamu yafuna challenge y'Abasiraamu bakulembera butava ku lumbe era aleeta abawalimu abanaasomesa ekyo kubanga kyeyagala kwejjako musango waani wa Allah. Kayate osanga imaamu nga yakulembera ebikolwa ebyokwabya olumbe ebyokumala abalongo ebyokuziza nga n'okuleeta seeka asomese ku bikyamu ebitayagala era abo baimaamu webali mu umma eno nga tebaagala mazima kujjako Allah basaasidde nga newojja ku Friday akuze ebbali mu kasengeke oba mu kaluumu ko ba mu office naga ogenda asomesa ku kimwalimu ngati njala kusomesa ku shiriki maisi imaamu abantu bashiriku wallahi nabadde mubende nina bontegwa nakayima ngamba Allahu akbar Juma nja kusomesa ku shiriki wallahi shekam nakutunulira nga no ngabula kukubaluyi nakwa mwisi kwa chobuwalimu nagamba kale mbiwulidde byonna osobola okyusa omusomo banedda awaye shekha ate kati nkyuse ntakadde kaweddeyo nanti ogenda tuula wansi nkusaazi imaamu nsobola akadde kasita kakyaliwo nogatta nopanga eswala ebyo bisanyusa abashiriku ebyo tusomesa ku swala obulungi bwayo kugisalira mu jjama okitegese bulungi nga ne imaamu gwogenda osomesako obulungi bw'okusalira mu jjama ekyo yagivaako alinda Juma yokka wetaba Juma wemusanze wonna nga alinawo ensonga emuleese wagisalira. Kakati oyo imaamu aziza seeka ebbali n'amugaana osomesa ku shiriki imaamu Musiraamu mulabule bannange naamu oyo webanoonya abakafiri ku kyalo nga tunagenda ku pasita alina kyakiwalisookera kwono kalese bulungi. Ekyokubiri wetubanga ddala nagwe banyumirizaako awo
Seeka yajja ng'agenda asomesa ku swala shiriki. Imaamu n'amugamba ogenda asomesa ku nti iko shiriki, n'amugamba tolina musomo mulala nga nti angu swala, n'apanga eswala. Era seeka n'aguwa imaamu n'aguyitamu nga gwa swala mulu. Seeka n'alinnya emimbali. Ate omanyira muwalimu we yatuuka emimbali teyekyangira ku musajja n'asomesa ate byamuganye. Kwa yatandika n'eswala, bannange eswala musaale, wallahi yaganya abasaala eswala mpaji ya ddiini, yenna agimenya bamenyewo, naye anaasaala eswala etuuke olwakyuka alina kubeera musira, nadda ku musomo gwe yaseetize, n'akuba shiriki mpaka kuwulira bulungi. Imaamu awulira, tukoze endagaano mwalimu lwaki onvaamu. Mu nkomero ya byonna kutuba we yaggwa, imaamu n'ayimuka n'agamba abasiraamu mutusonyiwe bano baana bakafuluma wa ebigambo ebiyitira ku bo. Bigambo ki ebiyitira ku seeka ono? Mulowooza bigambo ki imaamu byategeeza wangi? Bigambo ki seeka byategeeza ebiyitidde ku seeka imaamu oli asaazizza? Byaki muno byebiyitidde. Era wabe tebadde birungi kugera mu baki? Mu basiraamu. Oyo imaamu bamuŋŋambyeko wa muzikiti era guli Mukono district. Tusaba Allah amulungamye nga tannafa. Abalala babadde babiri nga bahaaji, bonna nga batuuka ku nnyumba y'owekitiibwa Allah e Makka. Ekyo kitegeeza nti buli ali wano ng'oli haaji, ng'oli mushiriku, tolowooza nti oli safe. La, kakasa nti bw'ofa ng'ofidde ku shiriki muliro. Wallahi Allah jalla jalaaluhu agera bafunamu obutakkaanya nga bombiriri abakubi b'ebitabo bameka. Bwe twogera omukubi w'ekitabo ye seeka alogera mu Qur'an era nga yagaba n'erize muyita erize ensiraamu. Era omukyala n'omusajja ali wano ng'olina akapapula ewaka akaliko oluwalabu lw'otamanyi, olina irizi era wava mu busiraamu. Kati okoze otya? Ofunye amawulire ng'obudde bukola ki? Bukyali. Gende togenda nayo, kejjeeko kasuuleyo, kateeko omuliro kasaanewo. Kati eryo ekkubo gye wakajja liggalewo. Kakasa nti yadde nakajja wa mukulembeze wange ankulembera, oba wa mukulu wa ttwale, oba wa kadhi, kakasa nti ye gye wakajja Allah yamulamulawo kubanga si muki olwa department gye yayingiriramu ey'okuba nti akola ne Allah byakola ki, yagamba nti naye akola ki, abikola. Kati ddayo okwate akapapula ako kali mu kamooli, kaliwa okateekeko omuliro, kali mu wallet osiramuke, eyo yirizi era ekufulumya obuki olw'enzikiriza gy'ogirinamu. Ekyokubiri, bano bahaaji bafuna obutakkaanya, nkulaga nti mulimu abawali mu balogo era eddogo lyabwe liri ku international. Bafuna obutakkaanya, buli omu agamba munne nti kale ojja kulaba, naawe kale ojja kulaba. Buli omu alina kyakola ki? Si solatul layiri, si duha, nedda, si kulaani. Balina ebitonde bye bakkiririzaamu nti ebyo bisobola okukola. Bagenda buli omu addayo ewaka ng'akola eddagala eryo, ng'aloga oluloga, nga lumu aloga munne, bonna nga beeroga. Era oli yaloga munne n'atuuka n'okuvaamu envunyu ng'azirabako, naye ng'amanya eddogo gye liva. Kati oli ne yaloga munne yamuloga nga yagongobala, ng'adde eno naye nga ali bw'ati. Ewo muwa salaamu, olabanga kutunula epozi kutunulidde yeekengera bibye. Buli omu yerevu gye yateeka ku munne, naye nga bonna batuuka ku nyumba yani ya Allah. Era kyenjagala mu kutuuka ku nyumba ya Allah makulu nga basiraamu nga ne bahaaji. Olaba eddogo eryo nekitwala akabanga ssebo ng'oli envunyu azirabako, ono yeebigulira bw'ati. Allahu akbar. Okutuusa buli omu lwe yakakasa nti kituufu Jamaada ologa, bannange Sabaani ologa, katukanye buli omu asonyiwani. Era buli omu naddayo gye yakolera akantu ke n'asumulula, n'oli n'asumulula ne batereera. Era omu bandaza amaka ge olwajjo
nibangamba eyangambe tiseka si byakufera akugema kagomu ku bekugambi era bali ne dua ku Sande eyoyo kati dua kikache eyo ku Sande bagenda muteraka akabani eyafanga nga mulogo kati tukuba omulanga eri abakulembeze mu Busiraamu nga balogo bakoleko kimu bave ku bukulembeze bagende baloge kubanga atebe ekyo kirabirako kinene mu bakulaki bakulembera kubanga omuntu omugambo tate dogolire haramu nga te imamu ye mulogo nga chairman ye mulogo alinaessabu anakuuliriza kati nno gwempuliriza imamu ma yenna ali wano n'ataliiwo bw'oba okimanyi nti nkulembezewo imamu mulogo bwe tugamba bulogo si bulungi era bw'onaafa ng'oli mulogo olwokuba ne imamu mulogo mwenna mu kyoto imamu wo ntobo nawe muli eyo imamu kiki tosulwa naawe kati obuuza kyotalaba kikyotalaba wano kikyotalaba nga gubayiseemu kati kitegeeza nti bakulembeze bateekeddwa okwetereeza abetwale bangi bashiriku bangi mubakadhi bashiriku ng'onoonya wonaaloopa imamu nga tolabawo kubanga wali waggulu wonna bafu nga ne banajja ku kitebe nti bazze kulamula bagenda kulamula ki kubona munnaabwe basamira obeera mu bitabu we bacyapa kati abo bagenda kukolawo ki naye tubalajanira Allah abalungamye baava ku mulamwa ate kyansi weeri tibakyasobola okukola tauba wallahi kyansi weeri bamaama temuloga musaamu takola ki taloga mweddogo mwe liri basajja kusinga lirinnya kalaawo mutwagala nnyo bambi mwebale twagala naye temutuloga mutuleke naffe tubaagala tubaagala love you so much betwawoowa so si betutannaba betwawoowa tubaagala temutuloga bambi kati se bulungi ng'oyagala okuloga omusajja kola Allah byakulagira okukola nobaka Nabi Muhammad sallama ojja muloga bulungi wallahi mama fa Aisha nabi yali amwagala nnyo ne yamulisa ki Khadija yatuka n'okufa nenga nabi akyamwagala mu kabuli gyali nga amulowoozaako nga tukawo n'amulowoozaako Khadija goza yamulisa dagala ki nego budagadagala bukuswaza tosaana buteekaawo ku tebo nga tuzza okukyalako ewuwo okukuta nabwo bw'oba obwagala nnyo buteeke ku tebo bubeere nga for decoration buli ayingira alaba wali eri ku nviiri azirabakaawo byokusipirimu abirabakaawo enjala yaleeza zirabakaawo mama jamada buzibu ki ye tubuuza tumanya tono wawano mulunzi naalunga ekirungo kyekyo konko wobanga okyalemedde ku shirikiwo ddayo okwate ebibbo wansi wetena byolina obitimbe byonna ebiri mu keesi obitimbe mu nyumba yo kati kye bulungi bikolenge ebimuli wano olubugo wali mmindi wano yirizi inshallah aseka oyiteekoba ku Sande onsabeko ku dua twafunamu obulwadde tujje tuli mu makanga ekitwaniza mmindi lubugo tukuwe dua nanti naffe tuli basiru tukuwe dua noba tokisobola ekyo kitegeeza nti nebyosinza obitya tosobola tambula nabyo kale ddala seddako jangu n'emmindi yo tukutende tuula wano etule wano then seka wasomesa wofuwamu tukutende okwagala nnyo ekintu kyo ogutu guswaza wallahi emmindi oswaza owana okugifuwa omala kwekweka noweggalira obwana n'obugwa mugende muzanyo ate gwe sula noweyambula obanga agenda okunaaba nosooka ogisiiyika omuzingo omwa gujja kukutukako masula ojja kuwulira bajja kulongosa kansa w'omumwa naye nga mmindi naye n'ogyogera bw'otyo nga muli awulyanga oyogera ku siiti we mmindi eri haramu ekufulumya obuki obusiraamu kati baganda bange omukolo gw'okumala abalongo si gwaffe mu busira era obujulizi yagamba Allah jalla jalaaluhu mu suratul A'raf aya 19 189 n'okukirira wansi wulira aya zino tujjemu ekyokuyiga. Salamu alaikum.
kyomanya nange sinnalya kati muntu nulya bubi ekyo kyo kitegeere nange sonako naye ate bino bikulu osinga okulya oli otya emmere nekukkirira ng'oli mushiriku bannange nokkuta n'ogamba nti nzikusse ng'okyaya byolumbe nga wazina abalongo n'olya nokkuta gwe ngoba kakongoliro. Nsaba Allah njogeze ekigambo oba ebigambo otuke n'okulya emmere nga tekkirira wenkirozaako nemmere ennema wembadde njagala midi just abalongo bano abaana bookya aŋŋamba tya nti nze ne Matayo tewali njawulo nze amida nze omwana wa Haji gwe yadde nga taata yakola hijja 6 nga zikolera ku bigere kasitooka ka santi naye yafa mushiriku nga yabyolumba alina essabo emmaka yamenyekera bwereere kati ate gwa mugoberera muno taata akola hijja 6 yadde yakola 4 ekyokuba nti famire zammwe zirimu bahaji tekibafuula kuba nti shirika afusa halali gyemukola ki gyemuli takkirizibwa la. Yagamba Allah owekisa mu suratu Araf, Allah yagamba huwa alladhi khalaqakum min nafsi wahida. Uliza aya eno, Allah agamba nti yabatonda mu muntu atya omu, yani oyo Adamu alayhi salam. Oyo Allah mwe yatujja finna. Era agamba Allah jalla jalalu waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Ate mu Adamu Allah najjamu mama wafe ayitibwa ani? Najjamu mukyala we ayitibwa Hawa. Kalise bulungi? Adamu Allah amaze omutonda n'amugjamu omukyala ayitibwa Hawa liyaskuna ilayha. Adamu ono asobola okufuna obutebenkevu eri omuki ekiwummuliro ng'akifunira eri mukyala waani Hawa. Ne tulaga nti awo wonnyini wabujuzi obulaga nti omukyala yenna yawasibwa oteekeddwa okuba nga oli kiwummuliro kya musa amakulu nga omutebenkeza nga wakoma weewaka tamisinga gyava wabula ate buli kaseera misinga waka. Kalise bulungi nga nobeera ku mulimu kimusikiriza okukomawo alabe ku haniwe nga bebi oba nononye ekintu sirina bajala kulabako naddayo ekyo kigambo omukazi nakuba oluyi noyina amagezi wabula ntondabye bano bakola oli wano ozunga buzungu netajja madda anga wannange kati olina okuba nga kiwumuliza eri bbaawe. Allah agamba falamma taghashaha, Allah alina kyanyumya wano njala ofunemu ekyokuyiga. Allah agamba nti wamala okulabagana omusajja n'omukyala ne balabagana mu nsonga zaabwe ez'obufumbo, Allah agamba hamalati hamulan khafifa, afuna olubuto nga luwewufu, amakulu ateekebwamu amazzi ag'ekikulu. Allah mwatonda omuki omwana. Mukyala wamala okubeera ng'afunye amazzi ago ate nga Allah kuwayisiza okufuna olubuto, Allah wasaasira naate omusajja n'afuna chansi nabaana neyaniriza amazzi gali, Allah ayisizaako n'atonda omuki omwana. Allah agamba nti wamala okufuna olubuto famarrat bihi, kyala asobola okutambula n'agenda nalwo oba okubeera nga makamwa mwali. Allah agamba nti falamma athqalat da'wa Allah, falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma, Allah agamba nti omukyala akaseera bwe katuuka ak'okubeera nga anaatera okusumulukuka olwazitoye, kaseera kaba kazibu olwakoze eki azitoye, muli awulira anaatera ebbanga likoze eki luweddeyo. Allah agamba nti bakowoola Allah waabwe bombirire ne bbaawi ne bamugamba la in ataitana saliha, bwonna bw'otuwadde abaana omwana omulongoofu olwo basabaani. Amakulu nti omuntu yenna omusajja oba omukyala akimanyi mu butonde bwe nti Allah gyali. Era omukyala yenna waaba olubuto, waliyo omukyala abeera olubuto n'afuwa emmindi asobole ozaala obulungi wangi
tekisoboka. Era emmindi ogifuuyira birala nnyo, wogivaako n'olajanira omutonzi naatera osumulukuka nkola ki? Nkwatiraako ntere nzala obuki? Tasobola fuuwa mmindi kati n'olufuuwa lwenfuuwa lwakusumuluka buki? Bulungi. Kaze bulungi. Ekyo mabanduza munjulira bulungi. Banga tumaze ng'ofuuwa emmindi. Wali olugifuuyeko nga yakusumuluka bulungi? Ekyo tekibangawo. Era odde eryani? Nnoga Allah nkwatiraako. Kati ono Allah we tabisobola. Ekyo nabo okimanyi guno guti. Na guno omudumu. Na guno omukko ogufulumya. Biyinza kukola kino oba tewali. Bino ebyokuzaano bisirikira eryani? Era bagamba ye ne bbaawe ti la in ataitana saliha, bw'onaaba ng'otuwadde ezzadde eddongoofu. Kase bulungi? Lanakunanna mina shakirin, tugenda kubeera mu abo abagenda okwebaza olw'okutuweza. Abadde mukyala nga talina lubuto, baawe ne balabagana n'afuna olubuto, Allah n'agera olubuto nubeera lw'abaana bameka? Kati kuguno omulembe asoogera ne musikaani ne bamukebera ebyenda byonna nti olina bameka? Ku myezi nga5. Nadda n'ashopinga ku ekyo kye yalabye munda. Era womala otegeera nti olina babiri weebazaani? Ate emmindi yo, ate ebigali, ate mama ali mu kabuli, ebyo nno okakasa tebirina maku. Omutozi yampadde bana baki? Kati n'omusaba obazaale buki? Bulungi. Kati Allah agamba nti omusajja ono we yabaga ne mukyala we ne bafuna olubuto, omukyala n'atuusa akaseera kokubanga azitoye, anaatera okuzaala, balaajanira omutonzi. La in ataitana saliha lanakunanna mina shakirin, bw'onaaba otuwadde ezzadde nga ddongoofu, abaana baffe ne bafuluma bulungi, abaana abeeyagaza, Allah waffe tugenda kwebaza. Bakowoola Allah mwennyini so si lubaale, mwennyini katutonda. Wakitiibwa Allah agamba falamma atahuma saliha, naye wemmala okubawaaba omwana omulongoofu, omukyala n'asumuluka buki? N'akubawaaba babiri. Allah agamba ja'ala lahu shuraka fima atahuma, Allah agamba nti bangattako mwekyo kyembawadde, ne bangattako bakatonda abaki? Abataaliwo kuva eri ng'omukyala tannaba kufuna lubuto. Tebyaliwo naye kakasa tebiriiwo. Mu kaseera k'okuzaala abaana ababiri, Allah gati falamma atahuma saliha, wemmala okubawa ezzadde eryo mu bulongoofu bwalyo, Allah agamba ja'ala lahu shuraka fima atahuma, bakeera ku makya ne bafunayo bakatonda abalala ne bangattako mu ekyo kyembawadde. Awo omuganda w'essaawa eno aliwo, n'oli eyasookawo, balina eŋŋombo, era enjozaayozza gye boozaayozaamu azadde abameka? Allah kyategezaako ja'ala lahu shuraka fima atahuma, bafunayo bakatonda abasobola abaana abameka? Nze Allah waabwe ne bakasaako obutasobola abaana babiri, munabane omukyala omu. Era omukyala waafuna ababiri, bagamba nti aha, bweza bwaki? Lwaki musirika? Ani agambye nti bwa Allah? Kigambo kinene ku mushiriku. Bweza bwa Allah. Allahu akbar. Ekyo oba okubya embizi muzikiri nga osala n'ejjuma, tekisoboka. Allah tusaasire. Ekyo akyogera wa tawhidi ye muli gwe yeewulira, naye abashiriku bozaayoza nga bagamba bweza bwaki? Amakulu awo wennyini wakati mu kufuna abaana ababiri bakakasizza nti Allah tabasobola, era bakasa nti bweza bwa mukasa. Amakulu waliwo lubaale gwe basinza gwekasa nti yalina amaanyi agagaba abaana bameka? Wano Allah bamugjeewo, omukyala abadde lubuto myezi 2, myezi 3, myezi 6, alaajanira mutonzi, Allah n'amuwa ezzadde ly'abaana aba
Allah agamba nti ja'ala lahu shuraka fima atahuma, nze bandekawo ne batamanya nti nze nga bana bameka n'ababiri, ne bafuna bakatonda abalala be balaba nti be babakoledde ogwo ekinene bwe kityo. Subhanallah, mushiriku nga muli azamani. Au yuzawijuhum dhukurana wa inatha, atugamba mwenyini Allah mu ntonda ze asobola okuwa abaana aba omulundi ogwo. Omushiriku okumanya ng'otegeera bubi. Allah asobola otonda mu nabana y'omukyala n'atonderamu abaana 5 mulundi gumu, n'atasobola kutonderamu baana 2 mulundi gumu, ng'otegeera bubi. Kalisa bulungi entegere eba nnungi wangi. Assalamu alaikum. Ani ateeka mu nabana y'omukyala abaana 3 mulundi ogumu? Muyogere nga mbikakasa. Ani ateeka mu nabana y'omukyala abaana 5 mulundi gumu? Mubikakasa bulungi ebyo. Ate ababiri lwaki mwabamala? Waliwo ensonga ziri ezi. Abashiriku Abaganda bo abaana bana ababiri baba kubawala nnyo ku ntandikwa y'okuzaala Allah kwe yali atandise mu kaseera ako. Era bo balabanga omukyala okufuna abaana ababiri mu nnabaana emu tekikola ki? Ekyo kyakyewuunyo. Era baafuna ebintu ebi kwekyo ekikolwa Allah kyeyatandikawo ekyogabameka. Ye kyasooka kwaba Abaganda. Nabbi Adamu kuva eri akuba abaaba yakwitako ku mukolo gw'okumala abalongo, yabayitako. Wegubanga ddala omukolo gw'okumala abalongo gwa mu ddiini, twandibadde tugusoma kuva mu Qur'an ng'agutunyonyola yani, ng'atunyonyola ebyo bye yayigiriza omuddu we Adamu ne Hawa nga bafunye abaana bameka. Era singa ogwo omukolo weeguli nga guliko obujulizi. Mwa abasinga Adamu zaala ababiri wazaala bupeyo obu Allah n'akukomya kati oli kamukamu. Naye wakaafuwalira eri kupeya age eri kati wano bonna abadda ku balongo peye mwemwemwe bali ogwogu abaana 7 be badda ku balongo. Wagubanga omukolo gwa ddiini twali badde tugusoma kuva mu hadiisi z'omubaka Nabi Muhammad sallama, kati si gwa ddiini. Kati wano omuganda waafuna abalongo agamba nti bweza bwamuki bwamukasa. Ekyo ekigambo akyogera muli kakasa nti obusiraamu bwo oli out. Ani yali akyozayozaako omuntu yenna ng'azadde abalongo? Kati otufulumizza ate otubuuze. Ekyo Allah yawukana, ekyo weetegedde. Ne Allah amusonyi. Wallahi musonyi Allah era ajja kusonyiwa. Kola tauba. Kati Allah jalla jalaaluhu agamba wamala okubawa abaana babiri bakeera ku makya ate ne bakola ki? Ne bamugattako bakatonda abalala. Mwekyo kyakoze eki? Kyabawadde. Kyagamba Allah fata'ala Allahu amma yushrikun. Yayawukana Allah, mugurumivu Allah ku byonna ebigenda bikola ki? Bimugattibwako. Yatukuzibwa, talina bwetaavu bwaki? Bwabyo. Wulira Allah abuuza ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Allah abuuza kati olwo tumaze okukola omukolo gw'abalongo, kubanga omukolo gw'abalongo gukolebwa ebintu bingiko. Ekisooka mubasiba mu nsiba gy'olaba gye mwabasibamu. Era nga ssebo n'okusiba abo abalongo ndowooza ebyawo ng'obimala kusiima tova ovuyo n'owekwata nange mbasiba jjajja ddungu yakusiima babwe mukasa ssebo tomala gavaayo n'osiba abalongo bamala kompe okukola ki? Kati ono Sabaani tumwekakasizza asobola okubanyweza. Kakati babasiba era emikolo mingi gikolebwa muwemula mukwowa ebigambo ebinene
ekyanalongo kibwatukanga lumonde kikyotegeeza mu kigambo ekyo. Tukuwa akazina otunyonyola ekigambo kyo. Yanaga nti bwepwa jangu otugambe. Pwa kikyotegeeza mu pwa. Kyokka wooveeyo n'osanga omwana nga awemula kati Juma nabaganda okuwemula nja kuba. Omwana ayogera biri bwayogedde ekiro jangu. Gwe. Mama tokuba mwana otendese. Kati era byonna ebikolwa osanga nga musiraamu era nga naye abeerawo ng'omukolo gukolebwa ogw'okumala baki buteri kikolebwa mugo okujjako nga kya bukafiiri. Mulimu okuwakanya omutonzi. Bamala okubasiba bafu ne babateeka ne batandika ossuulanga mu ssente. Bino byenjogera birina kati tuli wamu. Kwa nebigale kati obirengera wansi wataddemu n'ennusu weewolayo n'ojjayo ozaayo. Sooka omatire nti wano oli mu kifo kikyamu naye osobola okuba mu kituufu singa ogenda kola tawuba. Era togeza noweebaka n'okeesa ng'ebintu bikyali mu nnyumba. Bw'oba bitidde wallahi nkonaako bukonyi nga nvudde ku muzindaalo. Tugendeyo. Ne olibeera ssaabu tujja kulya eŋŋanga. Obeera otya mu nnyumba gw'omusiraamu ng'olina ebigali wansi w'ekitanda? Olina kesi ya lubaale? Biri mu kamooli? Biri mu siiringi? Sekambiti ani yabikuteerayo? Wobanga obitidde ng'olaba okubikwatako bisobola okutuusaako obuvune, tofaayo, tusobola okuyambako. Osinkana omutozi wo ng'oli musiraamu. Kati abaamala abalongo omukolo we gwaggwa ne babasibira ssente buwanana miliyoni nga 3.5 naye olaba ne kye basibira miliyoni 5 miliyoni 3. Allahu akbar. Akutte n'agenda n'akola umula asinga. Ne batandika okubasinza era batandika okubatya boogera ebigambo bingi ku balongo. Mbuno bino wammanga batera okubiteeka ku balongo naye si bituufu. Kankuweeyo ebimu ku byo kanneeyazike kino ekitabo kya musajja muganda eyakiwandiika. Yagamba nti ekimu ku byo bye bateeka ku balongo nti basobola bituusa ku bantu naye nga hakka tebikola ki tebisibiriyo. Ebibi by'abalongo agamba nti badonkanya obufumbo. Omukyala asobola okulemerwa obufumbo muno lwabaki okujjako nga gwe atategeera bufumbo okulemerwaki ogwo omumu ogwo musajja omuvumanga mwannyoko nga kitakugobe munange ne mwannyoko yali mu obufumbo. Abalongo twabatere tutona kumala balongo tetunaba kubamala era kati simanyi tunafuna ssente. Abaana bonna bali kunzija batudde bonna balongo. Sooterezemu obwongo katono ategeeza balongo ki bino ebiri mu myezi 8 nga n'ekimanyi sona kubawo kipamye. Bategeeza abakulemesa obufumbo be bagamba omushiki waba ategeera eta ansa mangu ategeera nga nedda mujogera mpola kakati opozire butategeera tetujagala wabula yeetereze. Kitegeeza nti omuntu agamba nti abalongo badonkanya obufumbo ekyo si kiki. Allah yasalawo nti deeti y'okuba mufumbo bwekoze eki eweddeko dda ku lujja oba genda okolemu Dubai baliyo bakola nga Allah yasalawo nti gwekomaawo. Eba bagamba mbu abalongo abo batta n'okutta naye nga kasawale wasobola okutta wangi ata yani alladhi khalaqa almauta walhaya yatonda okufa omutonzi wako yani. Kati bw'ogamba nti abalongo batta obanga ategeeza nti Allah takola ki. Era singa mbu musobya abalongo basobola okubettira. Subhanallah, Allahu akbar. Osobezza mu ngeri ki abalongo abo bakwettire. Kitegeeza nti owakanyiza nti Allah siyata n'okafuwala. Abalongo wallahi tebatta atta yani ya Allah. Era bagamba mbu abalongo abo embanga temubaterezezza babayitira obwavu. Babayitira obuki
kyogamba buli famire enjavu balongo wanji agamba Allah wa annahu huwa aghna wa aqna agaggawaza ye Allah ayavuwaza yani so si balongo era abalina abalongo amulowooza nti Allah yatta manya Allah tasobola kugaggawaza abalongo bebagaggawaza eyo entegeera si ntuufu era bonna abali wano nga balina abalongo mu famire banywevu batebenkevu kubanga balina obugagga n'obwavu bukoŋŋonta bali Allahu akbar ddala abalongo bw'obanga okedde ku makya n'ogenda n'obasaba noga nti njagala kusse bakuwa ani yali asabye ku balongo ne bamuwa bemwe bateeka wansi w'ekitandaawo waneka omukono aseeka bampayo 3 tya Allah sigwagaja mu kibbo olwoba bakuwadde tebannakkiriza n'ojjayo mbadde njala mumpeeyo 3 abaana badda ku ssomero nkimanyi mumanjayo ogwokusatu naye ngenda gusasula weeropye bukyali tebannakugamba nti twala kati oba okunyuka oyuza ofuluma ne byogera Mustafa sokoje Mustafa jangu tukubanja emyezi 7 mabega yenga gwakomyewo ebibbo muwateeka balongo byogera n'osigalawo bivuddemu ekigambo ekibiruma otowozeeko ebbanga ddene tosasula zize wano olonga emindi yetabuse yirizi tenayogera wenaavamu ekigambo jagiwulira Allahu akbar wallahi tebisobola kati Allah kyabuuza tabaraka wa taala ayushirikuna ma la yakhluqu shay'a wa hum yukhlaqun abaffe mugattako Allah ebyo ebitasobola kutonda kintu kyonna wa hum yukhlaqun nga nabyo bitonde bya Allah wala yastati'una lahum nasra tebisobola kubataasa mmwe kubajja mu bizibu olina ekizibu kya mitwalo 3 Allah ga wala yastati'una lahum nasra tebisobola kutaasa ani mummwe yali afunyeko ekizibu n'alajjanira kesi ya lubaali jasikira ku taata we nemuyamba kubanga mubisinza mubita bikatonda nemuyamba ani yafunye ku kizibu n'ogenda n'ofuwa emmindi maama wo kansa amulume mulago naawona amama tofaayo ojja kuwona kangene nfuwemuko enfuwa 3 inshallah nja kudda waliyo wala yastati'una lahum nasra tebisobola kubataasa mmwe bannanyini byo bangi mulina irizimbi wato mutambula n'emmindi zammwe muli bashiriku wali yali aguddewo ku accident emmindi eneeva nga nti mukama wange togenda kukosebwa wendi beera mugumu wendi wabula accident wogwa ku accident emmindi esooka okwegana negweri kati ajati omwalimu yenywa kasitole kankatwale kuba yali muwalimu Allah asinga omumanyi omukazi yafuna accident ku lwawe ewa Antony ekyasooka ova mu giribabu yali mmindi bannange nanga omugenzi mbegendereza kujja kuganira ngogino gikwatakwatako boti buzibuki lwaki ogikwatakwatako boti era jati obugundi obutambula nabwo obusawosabu omusi busiraamu ebikolwa bitambulira omwo gulowooza mulimu kai person anderwamu pozi n'emmindi inside there kubanga ennyonta oli ku timetable wala yastati'una lahum nasra nga n'ogwa ku accident irizi tesobola kuva mu yingini negati mukama wange wendi ekyo none sekindekere gusigalayo eyo mu yingini ne mu seefu wala anfusahum yansurun nga nabyo byennyini tebisobola kwetaasa nabyo byennyini tebisobola kwetaasa omu yakuba ekyokolako n'agamba nti singa omusajja awasa omukyala ng'anywera amazzi ku buliri otegedde ng'anywera amazzi ku buki ku buliri bugenda okera ku makya nga amazzi gali ku buliri yaganyweredde okwo
anyi sanyo okusabika mubitegedde okunywera amazzi ku buliri afuka ku buliri kalise bulungi kati munaku 3 musana kwe basula wansi wali musajja n'ebintu by'omusajja anayo ebibbo bye ebigaligali kati omukazi onajja abiteekamu ekirungo kalise bulungi ekibuuzo ekibbo kisobola okwogera nti ssebo omugole wo kyatukola sula weetereezi mutwanike mangu mutwanike kisobola okwogera wala anfusahum yansurun nawo byennyini nowoobiteekamu omusulo tebisobola kuvaamu kigambo bisigalanga we biri gwe luvannyuma nnyo gwofuka ku buliri ebintu byange era wobikwata mu kuwunya kwabyo n'obyanika laba enkuba wejja kusanga mu kibanja wansi n'odduka 10 kuba okimanyi tebisobola kwejjawo yabange oba odduka n'otuka mu lujja nga biyimuse bigenda mu nnyumba nga irizi yeyiyo kibbo kyekikyo byonna bibigula eno mindi olubugo n'olutambudde amunange fe oluddeyo ne tweyingiza la haula wala quwata illa billah wallahi oddayo mu nnimiro oddayo n'olima paka budde kuziba siri wakuva eno yenga totoveeyo nasula ku kibanja wodda enyumba togiyingira allahu akbar ebibbo kati osinza otya ekitasobola wekyogera todduka misinde walladhina yad'una min duni llah la yakhluquna shay'a wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya wama yash'uruna ayyana yub'athun Allah gati walladhina yad'una min duni llah bonna abasinze ebitali Allah abasinze ebigali byo byabalongo ebiri wansi w'ekitanda bonna abasinze mindi bonna abasinze obuti bw'emikisa abasinza yirizi bajja mbawale bakube ebitabo Allah agamba nti la yakhluquna shay'a mbakakasanze Allah wammwe nti bebasinza tebisobola kutonda kintu kyonna ate wahum yukhlaqun bonna abasinze entaana bakimanyi nti abali mu ntaana bitonde byani bya Allah amwatun bafu yenna asaba entaana kasa nti mama mufu si mulamu wama yash'uruna ayyana yub'athun newe yebasaawo tamanyidirwa agenda kuvaawo wallahi nemmindi temanyi nti ogifuuwa naye ate gwe okakasa nti ogifuuwa ku kiyama bwoti bwogenda okugyesiba ko ntinafuuwanga gwe nti nze gwe mindi kati wanfuuwanga otya kati oginnyonnyole era bonna abasinzanga ebigali bano bandoga basajja buli kalungo kootadde mu mmere y'omusajja mu luwombo obwo bugalanda ku kiyama mugenda gasimba aba maaso ga Allah kagalanda nga keekaako nga naye yeewuuyo senga najjuka ng'atandika twasinzanga we kagalanda mu ngeri ki kuba nze nalinga mu ttooyi navangayo ntati nefuka katonda kapupu kajja kuvaamu eddoboozi kakwegane maaso ga Allah wadalla anuhum ma kanu yaftarun byonna bye basinzanga bigenda kubabulaku oddemu okunoonya akagalanda nga tokalaba oddemu okunoonya emmindi nga togiraba balongo nga tobalaba bonna nga bibuze Allah akusogga omuliro Tereeza Enzikiriza abo ababiri Allah yakola ki yabagaba tewali mukolo gw'olina kukola nga gutegeeza nti banjawulo ku mwana atya omu wakitiibwa Allah ayeddako agamba Allah nti wa in tad'uuhum ila alhuda la yattabi'ukum Allah agamba nemukera ku makya nemukowoola bye musinze ebitali Allah nga mubizza eri obuluŋŋamu tebisobola kubagoberera olw'ensonga tebimanyi nako nti mukola ki mubisinza tebisobola newuli ekibuzo kya Allah agamba jalla jalaaluhu innal ladhina tad'una min duni llahi ibadun amthalukum
fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Allah agamba inna alladhina tad'una min dunillah, bonna abasaba abalongo, bonna abasaba lubaale, bonna abasaba empewo z'ekika, bonna abasaba emmindi, bonna abasinza ebitali Allah ne baleka wani. Inna alladhina tad'una min dunillah, bonna abasinza Yesu, bonna abasinza Bikira Maria, bonna abasinza emiti ku bibanja gye mutagala kusala. Ogw'omuti ogwerijja kugwesula, ogw'omuti bannange bakimuletera abazibu bana abato, ogw'omuti gusalika ne bajjajja bo bagulekawo. Gwani kwotemye empale katwe nanyo yirimu. Mama n'akaaba, mama muyaye aliko ebintu bimulaba, mama aliko abantu be ku mutwe. Muti batakutema lwaki omuti tegutemwa? Omukookoowe otema omukookoowe guli kubijja wakimunona. Kati nkubye buloka zange noonya miti gibuze, noonya riziki bana basome ng'omulira mukookoowe guli kubijja. Ffe kyetwagala kiri eki kukkiriza nti gutemebwa, akiwakanamu ojja tuwa obujulizi bukubula okaafuwadde. Kale waliwo ebintu byetwasanga bajjajja nga bakola, tetuganye kale eddiini, naffe tuli basiraamu, gwe toweteekamu. Kati tukafe tuli bakafiiri, kale just wonga common sense. Kati gwe bino si bya common sense, bino bya qala Allah wa qala Rasul. Okujjako kyetulabanga common sense wo takusula mu shiriki, aluga nti okusinziira yasan yalla naye ongati gwe ogw'omuti era wano weebali nga tokkiriza nti omuti gw'okubijja gutemebwa. Obajja baleke mukasana kabookye kyogamba yamanyi nti yebase naawo, akimanyi nako nti ali mukookoowe. Fannange yalama kumuteeka mulimbo mwabafamire mwabamenze emputtu adda kubijja, yamanyi ali kulimbo pozi ali kumukookoowe, weyafama alamye kubi eri mulimbo bateeke ngenkoowe inshallah ngati wano tanaga omwana wange mwagala kubijja kyali mulamu tasebo nawaze empaka ati ate muzeeya natukuba tutwale ki. Kati ogamba temutoma mukookoowe bagenda baleka mukasana bajja kunyiga kale kabanyige baveeyo batusenga naffe tuteredde jajja mukyalo ononye eki deyo mangu mukabuli baana asigalawo yenga wafuna nawe osigala waawo buli omwadduka. Allahu akbar. Gwe tutereze Enzikiriza Sheikh, tewali muti gutakkirizibwa kutemebwa, buli muti gukkirizibwa n'ogwa nakayima tukusobola okugutema singa tufuna olukusa okuva eri bannannyinigo gwa Allah. Newawo kati abeefula bannannyinigo kebakusanga ng'ogwetemyatema osibira luzira yabadde atema Katonda. Katwetaaga amagye nga weegali awo n'ebbaluwa okuva kwoyo asembayo okubanga sitampu ye y'amaanyi mu Uganda nga nti poliisi wali tulwera z'amagye 3 baseeka mukwate embazi nenagiro tulumbe tuguteme twe Katonda wanakaaba tugumaliriza nga nakayima tavudemu wadde ekigambo. We muntu emunkoze tegusobola kunyega kusinzani muli okuwona. Kati Allah ga inna alladhina tad'una min dunillah, bonna abasinze ebitali Allah, bonna abasinza lubaala, abasinza emmindi, abasinza abalongo, yenna alina pakeji ya lubaalo na kesi ya lubaalo na bibbo. Wulira aya eno Allah agamba inna alladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum, bonna abasinze ebibbo by'abalongo bakimanye nti bye basinze ebyo biddu bya Allah nga nabana abasinza bali abaddu baani. Teza nti byonna ebiri mu bibbo byonna biddu byani, kubanga byonna buli kyonna ekitali Allah kiba kitonde kyani. Kategeeza n'ebibbo byonna bitonde byani? Bya Allah. Kati Allah agamba bonna abasinze ebitali nze ne balekawo nze ne basinze ebyo ebitali nze bye nabagaana bakimanye nti bali okupeyuka nabyo bitonde byani nga nabo ababisinze bali bitonde byani.
amakulu bonna abasinza Yesu Bikira Maria bakimanye nti Yesu kitonde kya Allah nga nabaana bamwesibako bali kitonde kyani bave ku kitonde banonye omutonzi w'ekitonde kigwa basinza nga yani ya Allah. Kati Allah agamba fad'uuhum falyastajibu lakum, kale mubisabe ebibbe ebyo. Uli Allah challenge alese fad'uuhum, kale musaba balongo abo falyastajibu lakum, wabanga ddala basobola okubaanukula in kuntum sadiqin, wabanga muli bamazima kyabalongo bawulira mubasabe. Fad'uuhum kwate mindi tandiko gisaba agweddalu tanzizaako fad'uuhum gisabe falyastajibu lakum, obe naakwanukula tajja kuzaako tukiwulidde bulungi neyogera kale waliwo nevamu eddoboozi mama najjuka komaawo tofuuwa ffe tuwulidde kyosabye oyo tagenda kuzzaako weetuli ekisigalako mumwa esigalako oduuka oddawa ononya imaamu salaamu aleikum imaamu salaamu aleikum kino sikirabanga Allahu akbar Allahu akbar gwe mamu n'omugozi wakusabula wannange Allah agamba nti mubisabe bwebanga ddala bisobola okubaanukula kwata Yesu gwe batala ku musalaba mumusabe falyastajibu lakum, abafa asobola okubaanukula in kuntum sadiqin, bwebanga ddala mwogera mazima nti ono mutabani wange nti oba naye Katonda mumusabe. Abange tebisobola kubanga nawe bitonde byani bya Allah tabaraka wa taala. Allah agamba alahum arjuru yamshuna biha am lahum aydi yabtashuna biha. Subhanallah, Allah abuuza tabaraka wa taala alahum arjuru yamshuna biha, mwabasinze mindi erina ebigere byetambuza wangi yabange wodde ewaka nga teriwo wogiteeka, abaana ne bakutegeeza nga bwegenze mu katale ogula obutungulu. Mama ebadde egenzeko mu katale eki emindi gwe nja kikuba kino etambula oba okyekalakasanga ekomyewo ne kiro y'obutungulu bannange ojaniriza. Kati Allah abuuza ati alahum arjuru yamshuna biha, emindi erina ebigere byetambuza. Ensi egamba tekola ki? Allah abuuza am lahum aidi yabtashuna biha, oba emindi erina emikono gyekwasa. Obadde ogifuuwaawo ebadde eggwako negati mukama wange nekweddiza mu ngalo wetuli wano. Ebibbe ebiri wansi w'ekitanda biwateeka mu pakiji y'abalongo, kesi ya lubaale etambula erina emikono. Allah n'abuuza jalla jalaaluhu, Allah abuuza tabaraka wa taala am lahum adhaanu yasma'una biha, abaffe birina amatu gebiwuliza. Kuba ebibalanga biwulira bisobola okubaanukula. Maama gw'osaba mu kabbuli osanga omuntu ng'agenze ku ntaana kuzisaba, naali ali ku ntaana wazisaba nagati munnange mami obufumbo buganye, mami sente ebuze, taata nkwataamu, ali ku ntaana. Allah abuuza ebyo musinze ebitalinze birina amatu ge biwulira? Alina irizi ewulira? Ansa tugamba nti la, tebikola ki? Tebiwulira. Allah n'abuuza tabaraka wa taala am lahum ayunun yubsiruna biha, oba birina amaaso ge birabisanga bibalaba? Abange byonna tebisobola kubanga biraba, kubanga ekyo Allah tiyakola atya, tiyakibiwa. N'abuuza Allah am lahum ayunun yubsiruna biha, birina amaaso? Tugamba nti la, tebikola ki? Tebirina. Kitegeeza nti bye tusinze ebitali Allah, abaffe bitonde bya Allah byataabiwaako obusobozi, tetubikaka kubeera nga bikola bitya, nga bitukolera. Kati sungi bataata, kati ffe mu Busiraamu byonna ezo aya wezitunuulira abalongo betwamala batugasizaawa ffe nga ffe balina. Uliza point eno,
eno nzikiriza naye enfu era yenna agirina afuluma obusiraamu. Abalongo bonna gye bava benkana mu Buganda wano, wuliza bulungi, mu Buganda wano abalongo bonna agamba nti bafuuka ba Luganda. Bafuuka baluki? Omulongo w'e Nazigo Seeta n'omulongo w'e South Africa n'omulongo w'e Mubende n'omulongo w'e Bunyoro bonna baluga. Kikyategeeza tebawasaŋŋanya ono awasalwa. Era ono mu Buganda kizira kato okuwasa nakato kasa bulungi, era kizira waswa okuwasa babiri. Era ono mu Buganda kizira n'okutta kitta Ssaalongo okuwasa nakato. Aguma wano oyo muwalawo bannange Ssaalongo obadde ki? Weegomba bawala bo bannange. Ekibuuzo, Ssaalongo ku myaka gy'aliko wootuukira okuzaala ababiri era oba tokyategeera baana bo. Kyokka wootulotulomba oti ono yagato gw'ozaala wangi, ono ye babiri gw'ozaala. Kati Bassaalongo tuterere nakato omuwasa mu busiraamu mu Buganda kizira. Kati oli musiraamu oba oli Muganda? Oli Muganda omusiraamu oba oli musiraamu Muganda? Woba oli Muganda omusiraamu nakitegeeza okulembeza bya nnono, genda towasa nakato, genda okafuwale. Woba oli musiraamu omuganda kitegeeza okulembeza bya ddiini. Obusiraamu bugamba ki? Nti omuwasa bakandeetere mahale meka. Baba woowe muddemu muzaale peya, mufunye chance mulongo ku mulongo muzaale abalongo abalala. Family yale inshallah. Kati bamaama ne bataata balina eyenzikiriza nti Ssaalongo tawasa nakato oba babiri, eyenzikiriza si ntuufu era enzikiriza y'obusiraamu entuufu. Era yenna kiwakanamu Tereeza la ilaha illa Allah. Era abalongo abali muno kato ne waswa nkakasa babikugamba dda. Oli mulongo munnange osanga nakato tokola otya? Gwe tereera mulayini w'omusango yo mwenyini goba owasa era tolina buzibu. Era ewa Allah osigadde oli musiraamu ate omunywevu omutabuliiki. Era kyokoze kya mu ddiini ya buki? Ya busiraamu. So bataata bange abalondo ne bamaama, eyenzikiriza tutereeze nti ffe mu busiraamu abalongo tebaziranga nakola ki? Kubanga mu bakyala abaatugaanibwa okuwasibwa temwalimu balongo. Allah we yali amenya abatakkirizibwa temwalimu nakato nti ate Ssaalongo tawukuwasa, temwalimu nti ate kato towasa nakato. Ebyo tebyakola ki? Kati eyenzikiriza mwagijjawa? We mwagijjawa vundu. Mudde ku Qur'an kyebagamba ge mazima. Eyo point etegese bulungi. Ssaalongo ali wano, Tereeza Enzikirizayo. Ate ffe mu busiraamu ekitiibwa ky'obwa Ssaalongo tetukirina. Era yenna afunye abaana ababiri mu busiraamu tetulinaawo aya wadde hadithi etulaga nti Nabbi Adamu yali Ssaalongo, kubanga yazaala abalongo yasookera dda yeyandibadde Ssaalongo Nabbi Adamu alayhi salaam. Ne wallahi mitabo tekiriyo, ne mu Qur'ani Allah mwita Adamu. Kase bulungi. Kati gwe Ssaalongo wakifuutulawa? Ojja leeta okwekengera wandibanga wazina abaki? Kisobola okubanga society gy'olimu nga buli azadde abalongo kye bamuyita ne kikwatirayo, eyo kyanjawulo. Naye tandika bagamba nti bannange erinnya ekitiibwa mukinjijeeko, mumpita amannya gange oba ag'abaana bange. Tetata Juma kyekisinga okuntebenkeza, naye ekya Ssaalongo ekyo si kyaffe kyabasira. Tombuuza Nnaalongo, mwe bamu tetulina Nnaalongo mu busiraamu. Ati munanga abawanjawula abazadde abalongo gwasoose. Kati etera ne mukyala wa Adamu Hawa yali Nnaalongo Hawa. Kasi bulya kantu ekyo kiwedde. Ekirala eno yonzikiriza omulongo bwe yafanga esookera ddala tebagamba nti afudde, bagamba batya?
gwe tomanyi kye bayita kubuuka na kufa? Temunabyawula ku myaka gye tuliko. Banange omuntu wabuukako ekinya nadde eri aba akoze eki? Kati ate omuntu bwavu Allah wamugjamu omwoyo aba akoze eki? Kati mutere mulayini nammwe. Fe omuntu bwafa tugamba afudde, tokweka kufa, afudde. Era abazaaliddwa ababiri omu bwafa tugamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ye munange omukulu we yafu afudde. Kalise bulungi. Kati yenna agamba nti okusinzira ffe mu Buganda tekikkirizibwa. Kane wakwadde seka kulani eyogedde naye ate kale bino bya Buganda tugamba okegenda mu Buganda bwe eno vaayo. Kati ffe omwana bwafa omulongo mu Busiraamu tugamba nti afudde, tetugamba nti tutereze enzikiriza. Era abalina eyo enzikiriza egamba nti aba abuuse bubuusi ne tukutereza n'ogigaanirako, kyekimu ku kigambo kyokyo okwogera tukufulumya Obusiraamu kuba wakanyiza etteeka lya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Amakulu nti Allah agamba buli muntu wakufa, ate okufa okijja ogamba nti abuuse. Ekyokufa kyo kati okikkiririza mu ngeri ki? Kati agamba nti omu bwe yafanga tebasimanga ntaana. Base bulungi? Babazadde abaana bameka? Omu bwe yafanga n'avaamu omwoyo tebasimanga kabuli nti bamuziike, wabula bakolanga bino wammanga. Bayitanga emmandwa n'etemaatema omulambo gw'omwana oyo omulongo akoze eki? Afudde. Ne baguteeka mu bitamu ne bagutwala mu kasaka. Era bwe babikolanga bonna beesibye ebbombo. Akasaka kategeera bulungi, okayinza okuba akabirabira oba akantuntu nga kali awo kasakasaka. Ne bamuteekayo ne batambula ne bavaayo nga tebatunudde mabega, nga wakati n'okubanga omulambo gwe batadde mu bitamu bakusibyeko ebbo, yeyalinga enziika y'omulongo eyafanga. Tetumanyi bana kati ekyaliwo. Ffe yeekontana n'obusira, omuntu afudde ate omutemeeteme kikyotegeeza. Era ojja kusanga nga wakyaliyo abantu abalina enzikiriza eyo nti omulongo bwafa tasimirwa ntaana, bamutemaatema butemitemi ne bamuteeka mu bitamu ne bamutwala mu bisaka oba mu kasakasaka eyo oba mu kasikosiko, nga bonna beesibye ebbombo naye bamusibye ebbombo ne bamulekayo ne batambula nga tebatunudde mabega paka ne batuuka ewaka olw'emmandwa gye bayise ekoze omukolo guli. Ffe mu Busiraamu tugamba tekikola ki? Tekikkirizibwa. Bwetevudde bulungi bamama ne bataata. Kati abo abaana ababiri tebakufuukiranga kikemo okubeera ng'oyonoona enzikiriza lw'abaana bameka? Allah yakola ki? Wabula kyakubanja akiika. Wabeera nga baana balenzi bonna babiri, embuzi nnya, buli omu meka? Gwe mukolo ogusinga okubanga gwa bbeeyi. Wabeera nga baana bawala zembuzi mmeka? Buli mutwe embuzi emwemu oba endiga emwemu. Obanga mulenzi na muwala zembuzi 3, gwe mukolo ogukyasinza okubanga gwa bbeeyi oguliko obujulizi. Guno ogw'okumala abalongo teguliko obujulizi, gwonoona nzikiriza. Era ali wano nga mwabamala, baali ba mwannyoko, baali babo, baali ba mwanawo, baali bakojjaawo, olunaku lwe mwakikola mwafuluma eddiini y'owekitiibwa Allah. Wuliriza bulungi poyinti eno. Ekirala, okumanyanga ebitonde bifuga, era bifuga abantu abatasobye ku Busiraamu. Obumu ku bukwakkulizo bw'abaana abo abalongo. Wuliriza bulungi. Era waliwo n'abakirina nga bakikuliriza. Wanaagamba omuwandiisi w'ekitabo, tebaweebwa kintu omulala n'otamuwa. Si bwe kiri? Bw'oba onaagula engoye togulirako nakato yekka. Ogulirako ne wasooka kakasa nti ne munno okola ki? Kitegeeza nti w'otamugulira ki ekigenda okubaawo? Wangi? Ki ekibaawo? Tewali. Kati lwaki batufuga? Yampadde sente zimugulira owokubiri. Nfunye za busobozi muntu atya? Kanda biwike ejja insha Allah nga tegateno naye mukole ki? Kati omusanga wagulindeko omu yekka era mugana omuntu mu katale
akeno kalwa kumeke nazigo seta lwakusatu ogane mukwano goloza nti ategeera naga oguliddeko nakato leka naawe toyonoona bintu bino oba tolina weewole kakijja ekyo Katonda yakwada bana butasobola bagulirako omuyekka yaleeta bisiraani maka bana bajja kunyiiga bameka nabati abanyiigira abuze kitaabwe tolina nkuwola butuuke wa kapasite zange n'omulala muguliri kikyategeeza oyo bano abaana ababiri woba ofunye busobozi bwa lugoye lumwana omu lwoba okola ki lwoba omugulira tiwaliwo nteekateeka yagamba nti balina kuba babiri bonna mbagulire engoye ebbiri la wobanga oyagadde bagulira bonna tewali tabu naye tulekeraawo okukulembeza ebitonde ebyo wakati mukujemerani Allah tabaraka wa taala bukafiiri bwennyini obuwedde emirimu bino byenjogera osanga wawo ekitundu ekimu imaamu w'omuzikiti yakola omukolo gw'okumala abalongo kalise bulungi era abantu ne bagendayo n'abasiraamu abamu abatategeera busiraamu bwabwe ne bagenda naye ng'abamu bategedde nti kyakoze shiriki wiiki eyaddako oba omwezi gwaddako omusiraamu y'omu muzikiti ogwo n'akola embaga yali y'amaanyi olw'obunene bwayo teyalina lujja lumala naye yeyazika ku lujja lwa kyaki n'akolayo muki omukolo kaakati wulira ebizibu imaamu atandika bannange mutya Allah okwata otya embaga y'obusiraamu n'ogiteeka mu lujja lwa kyaki ola imaamu walaga obusungu alaga nti bali kyebakoze kiki kikyamu embaga y'obusiraamu era imaamu yagaana ogenda ku mukolo oguli mu lujja lwa kyaki haramu nabali ne bagaana okugenda ewa imaamu ku mukolo gw'okumala baki kati babuuza ku bonna ani mutuufu bano abaagana ogenda ku mbaga eri mu lujja lwa kyaki oba abaagana ogenda ku mukolo gwa imaamu ogw'okumala abalongo bani abatuufu wangi namwe basobedde mulabanga bonna bakyamu mu bufunze ennyo imaamu mubi nnyo okusinga abatadde embaga mu lujja lwa kyaki bali basiraamu oli bazambi tebajja mu buki naye ono yakafadde ono matayo yekalakasa byabwerere ne banne matayo wallahi kyaki gwe banani agaba okubamala waliwo kati kitegeeza nti gwe oyinza okirabanga ezambi naye nga terikujja mu busiraamu ye naakola ezambi nga limufulumya ng'atalaba nti eryo lyeddene kulirye ezambi ly'okumala abalongo lifuluma nanyiryo mu buki mu busiraamu kati yenna ali wano ng'olina package mwagiteeka wansi wa kitanda mwagiteeka mu seeringi togeza noweebaka ebiro bisatu nga bingi leero nga togijja eyo ow'emmindi nyamba oddeyo okwate emmindi ogisuule mu ttoogo owayirizi gwe vaano nga tubitereezezza gireke wano webanga ogirina oba togirina ng'eri waka toweebaka nga togisuddeeyo abadde akoola ebijja empewo z'ekiko kufuuwako muneezi tugende tubikoole munange empewo zikole ki empewo zikufuuweko otegeeza mpewo ki zino ez'obusiraamu emiti gino ebitooke oba empewo emizimu egyafa oba otegeeza mizimu oba ogudde mu zambi obudda kyoyagala obudda kyoyagala toyomba tuula wano naam abaana tugende tulya emmere abaana kati mutule mbasomese kati nze mbakolere ki kale genda ofune emmere buli mwana genda olya emmere zino eswagati zetugezemu za kikulu yanguwako
ng'okimanyi nti oli mwana ojja kufika musajja kati aba musajja mukulu mfulumiza mu baana wallahi genda oli mwana genda naam batata assalamu alaikum ne bamama ekituufu mukkirize nsaba Allah tuyambeko ateeke mu bantu awulidde ebigambo ne tubikolerako ani alina kyategedde mu dalusu eno nze tumaze tugenda kulya shala ng'olina kyotegeddemu na gwanika omuseka nze kino nkitegedde ng'olina kyofunyemu temunimba nti essaawa 2 obedde nekalakasiza bwereere wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okitegedde nti tetulina bwetaavu bwa kukuliriza byabaki era webafuna just aki ne wofuna ekigambo kyonna nga kiva mu taata oba maama nga kikuteeka ku bino bye twogeddeko tomugondera era okumujjeemera mumuli empeera kati maama ndi musiraamu sigenda bikola wala mujje kwakiika tetujja kujja bisiraani byere nti mujja inshallah tujja gukola mwana ategedde nnyo nsaba Allah kusiimi ani omulala ategeddemu ya salaamu Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Edduwa eruwa okitegedde ebikyakubuzaabuza n'ebyogedde bye bituufu eyo edduwa okitegedde okuva n'olwayo taata ne bwafa ne maama Allah tagikubanja wabula akubanja eruwa omaze swala Allah musabe obadde otambula Allah musabe Allah sunyowa taata ezo dduwa tetujjawo dduwa direct kigambo dduwa bwekiri tusabira bakadde baffe naye neyekikuŋŋaano teriiko buju nze akibagamba sigabagamba nti lwa bukyayi twaliyo naye twavaayo era sijagamba nti tulina obujuzi bwe twayimirizangawo kujja kukuba pirawo n'okuvaayo ekyo kibagumudege mazima era tuyimire ku magulu gaffe ameka mu maka gammwe tewaddeyo okubeerayo dduwa eyo musikane Allah nga muli basema bannamaddala ekyakitegedde nsaba Allah kusiimi bamaama kyogamba obedda munda babulabi nga TV na mama wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Saba Allah kusiimi wagendayo ko nga babakolako Allah akusonyiwe wagendayo ategedde nti abalongo Allah yakola ki yabagaba tewali yabagaba okujjako ani barakallahu fiikum omama omulala bamaama njagala omulala nakyategedde mu dalusu eno kindaga nti twogedde ku bye mukola ne munyiiga naye kyoba oyogedde ku mmindi yange mwali munyiiziza nnyo wallahi otya ku kintu ekyo manyi kyetuvudde nakyo naamu mwava nakyebukoma nsimbi noja nakyebuko seeta nazigo nga muzunga nakyo naye kemunaafa yekyo kifa kisana obusaanyi mufa yakyo Allah gyateekateeka konaafa ng'okifuwa muliro otegedde ki mwana waffe wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Buli kyonna kyakola okujjako nga kitu ne omukulembeze kasitava ku kkuba ettoofu ebbaluwa zasoma za mawuledi za dduwa ya 40 ate za lumbe gati ezo zize togendayo era okumujeemera si zambi mwe muli empeera tetulina kugoberera buli kimu buli mukulembeze kyakola kubanga nabo bantu bakola ensobi saba Allah bawotereza bambi kubanga bitonde bisobola otereza Allah nga wadde obulamu saba Allah abaze ku mulamwa ekirala nfunewo babiri bokka ngendye kuba ndi bubi naatera okufa na maama wange omulungi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omusiraamu tolina kuba naki olaba maama kyayogerako akimanyi tasobola tuwa kwegyo myaka nga tamanyi kibayita yirizi
akimanyi n'akabenje kati akakirimu kati akategedde buki era nkakasa nti wadde waka agenda gijjayo gye yagiteeka oba teyagitalina yalla saba Allah amunyweze amuteye ku nzikiriza entuufu la ilaha illallah. Shukran mama otegedde nnyo. Omulala asembayo nendye wanange siri bulungi na mama olina ansa naam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tebisobola kuvaamu nebivaamu eddoboozi ekiddako kitegedde giba misi kubanga kyoge emini nemala eyogera bwogezi gwosigalawo kyokka kikumala nkeyogera owudduka misinde irizi mu kiwatawo weeri Allah namala ajatuza nti seekobedde oyogerako nga ndi wano anemezzaamu netwekkaanya nga wallahi eddoboozi lifuuka mu kiwato kyo bannanga oswala n'ogikubakuba nga tekyakubika asirika naawe oyogedde bonna tebirina mugaso. Saba Allah atwanwirize aninga enjala ekuluma nganzi ekyo tobuuza buli omu ali bubi. Nsaba Allah ow'ekisa atuyambe katotegera ebigambo ebyo abakatwegatako tubaniriza. Nsaba Allah abasiime bannanga abavudde emukono tubebaza okujja inengeddemu mwanyinanza eri nantabulirwa eri naye saba Allah amusiime mbadde suubirayo weeyo kujja naye saba Allah mwagale eri ngogera toka bweyogerere omuntu oyo aba ayagala Allah we n'omubaka saba Allah mwagale amuteeke mu mikwano gye. Ab'ekyalo kino ngo oli mukyala wakukyalo kino niko omukono ng'oli wakuno kuseta nazigo mama wuuyo masha Allah saba Allah abagale obale kwagala muzikiti gwammwe na kyalo kyammwe na kukifaako bataata nga tuli bakuno masha Allah saba Allah akkirize ne tuli batono teeka jumajja leo ntwaleko bangi naye wowe ebinyiiza kala abantu kalwa bategedde nti nkomawo oluusi nga lwali mu luli ne batajja era yenna atidde okujja olw'okuba nze enzikiriza eriko akakyamu wallahi era mugamba asiramuke yenna yaludde nti Sharifu Nagwere kwali onera okujuma owekirevu yadda nga nina olugendo e Masaka olwafunye olugendo omugambe Sharifu yagambye Tereeza la ilaha illallah kikulaga bulaziwa wakola ki wagwa wallahi subhanallah tugende tulye.